atulaba nkukulisiza nnyo mu kuwumulamu okyali mu nsonga amakyamalungi agaleero nkwebaza okulaba Salaamu TV webale nnyo webalire ddala olunaku olwaleero ensonga ndowooza gye twatunuulidde yo ogirabye ensonga ekyali nzito ensonga y'Abannayuganda enneeyisa zaffe mawanga ogirabye tubeere balambulukufu ndowooza mu bintu ebimu tuleme okubeera ffe nga buli ssaawa byakukukuta abazungu abantu abeeru abo tubakolako empalana ne tuvuma n'ensi zaabwe lwaki tetubategeera bye baagala naye bw'omutegeera kitegeeza nti ate akwanguyira nnyo kubanga batwagaliza era ebirungi balina bingi leero ndina mu America ndina omulongo Kizza Sseninde omukulu ali mu kibiina ekitibwa Uganda North America Association bingi nnyo byekikoze omuli okugatta bannayuganda omuli okuyamba kakati balina sisitimu y'abaana emijiji gino emito nawe tugenda kutuukawo tutunulewo twamuliddemu nga twagala tutunuleko ku nsi endala omulongo waliwo ensi endala z'omwe nga abeegattira mu UNA mukoze mutya mukwasaganiza mutya bannayuganda abali mu nsi ezo endala oba kati muli mu America naye omulandana omu UK temufaako Netherland temufaako omu Japan muyimidde mutya ensi zino zonna endala nga nebaza batuwuliriza nammwe abasalaamu TV tukwatagana nazo bulungi ojja kumbuuza lwaki kubanga kati eggwanga lyaffe erya Uganda oba ensi yonna we yatuuka tekikyalina kiseera nti lwaki owasizza omuyindi lwaki owasizza omumerika edda bye balingako mu Canada n'oleeta omuwala ne bakubuuza maama otuleetedde ani ate ayogera olulimi tetuluwulira olulimi oluwulire omukazi wo lwaki oyagala okwogera olulimi gwogenda okuwangaala naye ngenda okubeera naye ate akubuuza lwaki otuleetedde gwetawuliziganya lulimi waliwo omwana mpampanye n'olugambogambo waliwo omwana omuwala bajjajjaabe basimba ekkuuli ne bamugaana okufumbirwa omumerika omwana atuleetera omuzungu mu maaso era kiyakola yasooka n'abagamba mwesootinge kanzireyo bagenda omujjukira nti tumuyite ng'ali mu baana basatu ebintu bya laavu tebirina ddiini ebintu bya laavu tebirina ggwanga ate ebintu bya laavu kyovola nti olekawo abakyala batambulira mu benzi n'ogendayo bakakebase ku luguudo kubanga omutima gukoze eki gukagadde era buli kaseera n'obeera nga wetawulatawula oyitawo olengera kajja emmere mu pipipa neera gwera ofiira ku ki ofiira ku oyo kakati amawanga nga wolaba Canada nga wolaba America Bungereza South Africa bonna abantu bavaayo mu mawanga amala ne bajja era kati ne Bungereza bateekayo convention ebeerayo eyaffe bweggwa wiiki eno kati abali ku lugendo oludde eneka ne bagenda ebungereza ne bafuna asala busazi n'addamu ne bafuna convention era twagala kiyiya nenge tujja kukiteeka mu Canada naye ab'e Canada bonna babadde tukyakuŋŋaana nabo mu America n'abalala bonna bavaayo kubanga eriye main kwegamba convention yene egenda okuba mu Boston ekuŋŋaanya bannayuganda bonna kuva mu nsi abali all over the world ne bajja ne tubeera nabo ne tukola ekintu ekigenda mu maaso owulidde kale mu ngeri efaanana bwetyo so mukama wange tetulina ggwanga lina tusosola kyetulina okumanya nti olina kumanya nti omukanada yeeyisa bwati kuba kalica y'omu Canada ate ejja kufaanana kalica ya America yanjawulo abazungu balina engeri yaabwe gye beeyisa ate nga abagundi si be beeyisa kakati gwe ababeeramu n'ogenda ng'obayiga nga wano woyinza okumanya wano nti amukiga yeeyisa bibi okutema ejambi yatalwawo owulidde nga bw'olina okumanya nti omuganda ye buli kaseera tasalawo kukolima takola n'akolima naye obeera mu bwezi ne tubeera nga ebintu biri awo kwegana n'omanya nti amawanga gali bwegati ogundi eryo eggwanga tambuze nti bagundi abalugwala bampisa nnungi nnyo ate bakozi ate bali bwe bati omukalamojja mutima mulungi ye kasita omukwatira ku nte kwegana n'amawanga amalala bwe gatyo bagagenda kola ki kati olaba nga mu Canada ebiseera ebyo mbadde mu Canada ensi nene nnyo nene obulidde naye yo oba ogenda okwasa omukazi endagaano gye musooka okukolaga nti saagala kuzaala sokolekonalebo ogenda okuwasa omukanada bodi abasinga baga nti kufumbirwa agreement tetuzaala
kubanga yosingana amasomero agasinga obungi gonna ge gali mu baana omukadde ekintu kyokuza atakiraba muvayo kyova owulira ne bwetukwana ebiseera ne bagaa nti abandi agadde okuyingira ng'ensi eryawo njereere bagulirawo kibeera nnyo bagera ekiseera ne bagulawo ngaabantu Canada muyingire visa ne bazitandika oziga bafudde baweddewo ensi eryawo njereere tebazaala ate ensi nnene ate nnene kugandi kibeera ngaekizibu kikola ki kiri awo kino okitegeera n'ogenda e Bugereza notegeera kalica yaayo nojja mu America nayo notegeera kalica yaayo ate nga nawane ewaffe abantu bagenda bagamba nti kakati wani abaana baffe bali ebisiyaga era abazungu batukoze bubi nnyo bakoppa tukoppa byabwe lwaki okoppa ebyabwe koppayo ebirungi sigala ne kalica yo nti Uganda tulina okulaba nti kalica yaffe bwe tukuŋŋaana tugitambuze ne tugigatta tusigale ne kalica yaffe sokolekayo nalebo bwe mukuŋŋaanamu nga bannayuganda bawangaalira amawanga ago mutunulamuko mu byeneeka oba muba mwakoppa dda by'abazungu nnyo naye osaana kutwala gwe ntwala wano simanyi oba kaliisa mwali munjagala w'ekitiibwa olabe embeera bwekola ki bwefaanana owulidde mwe mumanyi n'okwana wano abantu kanga bo wakati ogenze mbuyindi n'okwana omukazi bw'ayita eri ate gwe n'oyita eno muyisinganya muti naye n'omala okwana omuyindi ng'oli wansi ku lifuti n'akwagala ogenda okutuuka mu lifuti eri waggulu ensi yonna agibulidde okudda wansi abantu bonna babulidde era bwafunye omulenzi era bwakoze bwati buli omu amutegeeza kubanga yamaze okusalawo laavu yabwe si yakukweka mu kibbo ategene embeera yeggwa y'ensi yonna egenda erina engeri gyekola ki gyetambuzaamu ebintu era n'obukozi kyovola nti obukozi India yensi abantu gye balinga twagendanga n'okusoma wetwasobola okusomayo nga wokomayo ebbaluwa yawo ne Ministry of Education tegikkiriza ng'osomedde India ng'olina okungunya wetwagenda okusoma ne Tanzania wanasomereko Tanzania ne India ng'ebbaluwa ya Tanzania tebagala gikkiriza kakati tuli bali waggulu nnyo nsomeseza abaana 3 e India ne bali very practical ebintu bye bakola obira ddala nti bintu byaki bya mugaso owulidde kakati eyo embeera gye ndowooza abantu beetaaga nnyo to expose themselves bategeere abasajja bali ebweru akuwa ebintu nga mukolagana bukolaganye ku email nakusindika ebintu bya miliyoni 4 miliyoni 5 biliyoni takulabangako naye muli awo bwe mutyo oluvannyuma emyaka 10 paka lulimulebaganako naye ng'okoze ssente akuwa ebintu nga tosasudde nakusasula wano abaana bagendanga e Dubai ne bagenda ewa ne bagenda wa bwe babawanga ebintu tebaddayo nolaba embaata ezo owulire kwegamba obuzibu obwo bukola ki ofunye omuntu akutte ku mukono obulyaza amaanyi bwawe ne buleesa obuzibu kati wano oli ne munno oli oyinza muga ntusuubula ekintu gundi bwe mugenda okusuubulako ng'enkya mu breaking ngenda netuli abantu bange nga nveeyo mu kyalo nga buli muntu kapikipiki asibyeko ebikajjo asibyeko dodo asibyeko ki so nga bandifunye pikapu emu bodaboda 10 ne butayingira tawuni omuntu omu agenda abatundire naye batyo okubalyaza amaanya amazima tegaliwo embeera eyo ndowooza nti yensonga kinayagadde nnyo okulabika nti tulina engeri gye tulongoosa ebintu obubbi jo nabadde nsoma amawulire 34 billion basibye sigwe muli okusoso zibba mu Nankani pressure gye tuteeka mu kugira Besigye otajja mu kibuga kati mulimu pressure gye ndowooza gye tulina okuteekamu kati ku bali b'enguzi ngabo tusobola okukozesa amaanyi ntumunga ati beera yeeka n'abazirya n'amaanyi n'abazirya oba tusobola okufuna balooya ng'abo abagira baveeyo bawoze emisango egy'ababbi eggwanga lyaffe likole ki bulijjo simanyi tulina balooya bwe bati abangi nembala baveeyo tulabe nti eggwanga lyaffe tulina engeri gye tuliwumbawumba live mu bubbi pulezidenti Museveni abantu bamubbye ono nabba kiri omuntu n'abeera ng'okola bukozi omuntu omu bwoti okola bala tebakola eyo embeera ebweru ebeerayo mu bantu abamu nga bayinza okufaanana kuba tolowooza nti ziri ensi za njawulo nazo ziriko abatemula ku luguudo ziriko abafere ziriko bamalaaya ziriko abantu abafaanana nga bayinza okukola ki okwefaananira naye ng'omuntu osobola kuva mu mbeera yonna kati ng'olaba Obama gini ekikago gye yava yabeerangayo n'ava Kenya najja neyeetika ebikutiya bye ebyakasooli n'alinnya ennyonyi n'addayo naye olw'okuba nti ensi yo ate tesosola kigenda wala yasobola okujja n'akulembera eggwanga
lwansonga nti ate balowooza nti bajja kuliddamu bagamba obwo obusosozi tebuulawo kubanga kati abeeru pure tebayinza kuba Obama kalulu tebayinza kamuwa naye kati nga teyabeera eyo likodi agikoze Amerika ekoze likodi mu bisanja bino ebigenda okubeera ebibiri kubanga tiwalaba ekisanja kino Afrika yakikulembedde ekisanja ekiddako Amerika tekulemerwa nk'omukazi mukazi yagenda ogikulembera ensi nebeera nga erina engeri gyekola ki gyegenda kale abantu b'ebweru enjawulo nnyo otya kulimbanga nti ebweru waliyo ekyenjawulo ennyo ekyenjawulo ekiriyo ffe wano kye tulina ebintu byetulina byetuyinza okwetenderezaamu ze byensinga okola wano biri ebi munsi yaffe Uganda biriwa nga tulina kutuuka nnyo tulina okwetendereza obujama obujama obuli wano toyogeddemu bubi ate njogedde bubi obujama ndaba nga babwagala ogenda wano kunankani wano ku round about Kaleerwe olabe ebyo ebinankani byebateekawo bapama muli bafuka muli bakola bati byonna mwiza mutyo kola round about enene yenkandaawo mujaza kola kamaka ne mutateekawo nakagunda katoile kayinza kubeera katambulamu musula ekyo kimu kyekisooka ekyokubiri obutayagala kola n'olugambo era Museveni yagambye natali mu State House oli agendako nafuna omukisa ogenda okufukako mu katoilet boasting in the corridor of the State House nakuwulira bwava okwogera ne Museveni era amugambye kino biki afunye mukisa kumukkiriza kugenda kufuka bufuzi mu sulo embeera efaanana bwetyo bannange kwegamba okwogera kutusingira okukola ettaka eryaffe egimu ennyonyi nezirisombanga nezitwala mu luliza eri okuzimbako ennyanja n'okusimbako ebintu ebirala sukoleka ate ekyo kipya ettaka lyaffe egimu eryali ku kisaawe Entebbe wano nga bakola ekisaawe lyatikibwa mu nnyonyi naye up to now likyali gimu basimbako ennyanja ne basimbako balitwala bweru kyokka nga balijja ewuwo mulwanira ttaka bibanja era ekiseera kirituka ne bakkiriza okutunda ttaka wano tugenda kubeera na mpompogoma nga balisimye eno Uganda tulina amafuta naye tetwetaga mafuta twetaaga bwetaazi byennyanja bino ebiri mu nsi ggwanga lyaffe wano ebyennyanja bitumala okukola ssente ziyinza okuyimiriza buli muntu yenna omuntu wano natabeera mwafu ebyennyanja ebyo ebyola mu nnyanja birina ssente zagulungi okusinga n'amafuta ge mulowooza nti mugakola ki bagategeera boogerako era mwogere tulina okukyusa okulaba engeri buli muntu weebuuze bwembeera wano nkoze eki ekiyinza okuvaamu omusolo okuyimirizaawo ekintu ekirala mbadde ndaba wali ewaffe essennyuma abo batuwadde webagenda Amerika okukola gavumenti eratwalayo engineer Byandala n'alambula ne baddira contractor ya Kahip okutuwa mayiro teziwera na 5 luguudo balukola bwe bategadde bengalye ssente oba bazibba oba akola ki nkubuli wiiki eno ngenda wakajina agende ku luguudo luli tetwagala kugenda nga bagoba bantu naye mwana wano munanye ensonyi okusirikira ekiri hali n'agamba atya ssente za nnyoko ssente za mmange bammange si be babikola oliko ombuuze nti ssente za nnyoko bammange be bakola nga pamba basenga abange ne batunda ensi neekola ki neeyimirirawo tutera n'okuba nti buli omu waali si lugamba naye olwanirira ensi yo okulaba nti erina engeri gyeyimirirawo abasajja babaweereza ssente okuva ebweru wano kubeera mbadde ngenda kugaa nti palamenti eyinza ekyokubeera buli kaseera twetaaga kwewola tuli mu kwewola mabanja tebiggwaawo sente ze batuwa zikola biki bantu abo buli kaseera kokolima oba nolero tunaalya ki oba lero tunanywa ki ali ku ttaka yika 8 bwafuluma mu nyumba mu toilet mu nyumba ye ogenda mu toilet omuddo agenda abuuka mu buuka omuddo ogwo okumera bugagga gwokka okumera nti gumeze nali nkola wano ekiwaatule ew'omukulu Bidandisale nga ne wonga managing director omukolerako neŋŋenda yalina omuddo gwegulyawo nze nga ntiisiko neŋŋamba abaana mulime nosukuma abakozi ekyanyamba teyansiŋŋaanawo kubanga ye yasomera mu Buyindi amanyi valyo eri mu muddo ogwo owulidde naye ffe buli kintu kyona kitunulira tulaba tetulinamu valyo bino ebisaaniko bemugamba no mu Kampala ebingi just kubisorting out nembisorting out bwe nali kyeyamani w'eggombolola y'Ennangabo natwala bagundi abo mukulu Sebana Kizito netwala n'abalala nefuna n'abayindi
abaali baagala recycling era nangabo naye muguli gundi yagezaako mukulu bya engineer of course ne engineer byandali yakyaliyo ne mukulu ono mukulu Sebana naye nga bano abasomba ettaka okuliwako bafuna sente nnyingi nga balaba tebalina n'ekintu kibakola ki eggwanga lyaffe lye tulimu naye eggwanga lino tunanga tuvuddeeyo kwogera mazima n'abantu okulowooza nti bajja kubanga tulina okubeera nti bakulonze oli member wa parliament oli kimana 5 tuyinza kugamba ku bantu bo kuba bajja kujjako akalulu balwanira kalulu nze nasavinga ebisanja bibiri nenvaayo siriiwo erinnya lyange terikyalisigadde nga werinakapande wekali omunaava ku bukulembeze nga talina ekimu kyakoze teriyo kyalo kitali mu naikonto yange nazimba polisi namba nekyapa nenkiwa polisi nenzimba amalwaliro nenzimba amasomero nenkola enguudo mu Uganda yonna zinazimba ekizimbe kyakalina ekiri ku Gombolola ng'ojjeko bino ebimu ebiri mu Kampala Gombolola y'enangabo omuntu osobola okukola ebintu naye obubbi obuli wano bw'amaanyi nnyo n'obubbi ebweru gye buli naye bw'obanga obbye ssente oyinza okulemerwa n'ozikozeseza namwe mutandise okufuna omuzoogo ogw'okugula sente n'oziteeka mu gundi mu store n'okata nnyenje ng'ofuuyirako bufuuyizi biyenje aliwo gwe baŋŋamba atwalayo abakozi abatwala abasibye kantuntunu n'ofuuyira n'akuzza obuzibu obuliwo nti eri bw'ogenda okuzimba ennyumba bateekwa okubanga pulaani ekumiddwa bulungi n'okulaga sente z'ogenda okuzimbamu wazijjawa kwegamba ebintu byonna ebyebweru w'eggwanga bulaaya buli kintu kyokola eggwanga lina okukimanya si bino nti nina omusolo gwakyo nti na proti yange navudde kandi obukadde biliyoni 4 ngenda kugira bakwaniriza bulungi nnyo okubeera investor niyo teekwa okuba nga otulaga sente wazijjeewa tobanga wabbye eri ekyova olaba ensi wano eri emu newesijogere badde ekyakkiriza buli sente zonna ezingira ne babankinga buki bubankinzi kale mu mbeera efaana bwetyo ssebo obulamu bwebweru bunyuma bwemba mutuuse mu kudigida kubanga ebyokulya tebalima naye tebiggwawo byo balya olw'ensimbi zaabwe ku sente otwale ku mukyala wo tagenda nakunobako ggwe tajja kubanga webadde batebamukubyeko kubanga tebamanyi omukubaka ayinza okumagamaga ti ne bamukuba buusu kubanga bali abaana bo bali sharp bwebamagamagamu bwoti katono nga bamutwala nga bakukuba buusu naye nga si kyekyo ekigendawo kyetuyinza okiteekamu mutesi naye ndowooza nti okukola kwebweru kuli kukola day and night bannayuganda kituufu abakola kiro na misana bw'onywa mu kacupa k'amazzi ayinza okukuta nako wati n'akateeka mu nsawo paka wanaatuuka ali trash akasuulemu nalya buli ka orbit n'akazinga mu kapapula paka wanaatuuka wanaakola ki ate ne wonoosuula ebisaaniko bakulaga nti muno suulamu ebicupa muno suulamu bino bwe biti muno suulamu bwe biti oli agenda okugira akaveera tojja kasanga kalimu ekipa era ekimotoka ekiba kikimya ebisaaniko nekisinga ne babisootinzaawo babikulekera until when you do that ate wotakikola bulungi bakufayininga tewaterezeza bakuba fayini guba mulimo gwo okubitereza kusooga saaga okuvuga emmotoka bw'oba nga avuga emmotoka n'okola accident oba n'ovuga bubi ekyo kikulemesa n'okwesimbawo kubanga etteeka ly'emmotoka balitwala nga kkulu nnyo afu wano siya motoka tomera giraati bazibiramu nante ekitegeeza nti okutwaliza awamu tetunnafuna nnyo bannayuganda bakoppa bintu bitegerekeka kubireeta mu ggwanga lyattu Uganda abatono ennyo ababikoppye okitwala n'okiteeka mu kyalo ng'okikoppye notuuka ekiseera n'olemererwa nekikulya nekikulemesa togezaako era ng'Abannayuganda abali ebweru okugenda wano ku kyalo ewaffe Ssenyomo twagala okutwala ekyalo kimu tukiteekemu buli kintu kyonna ekyandibaddemu nga tuyambibwako gavumenti ya Uganda nga tuyambibwako embasi ez'enjawulo nga tukoleko Simira village nga bwe yandibadde eteekwa okubeera ng'efaanana yeeri omuntu wandibadde ovuga emmotoka n'olengera nti ku bitaala bikutadde green era olina okumala okusiba nti bitaala binkutte weetegereze nti wayinza okubeerawo omulalo oba omuntu agira ki by accident naye sisi kujja nomalagawo buba buwubi nti oba kiro biri ku gundi kisigala kikubye ekifaananyi enkeera ogingira kooti kubeera mbadde enda kubuuza nti wano ebintu byaffe bubenjebenje eri tetulaba nnyo bubenjebenje eri bugwayo kakati waliwo obubenje obugwa naddala kati katugambe nga mu Canada nakisinga naye abavubuka abasinga bafuna accident bafutala buno obuntu bwe muteeka mu matu earphones bataddemu awulira radio
emmotoka emutukako nga tategedde, train nemutomera nga tategedde, kuba ne bakuba eŋŋombe batekola ki tebawulira ate olisobola frog omuzira na biki ebifaana bwe bityo ogenda kwekanga bwenje businga bwe nalabayo naye ng'ebisinga bagezaako bambi okugoberera amateeka naye kuba tebalina maanyi ga Katonda. Katonda waba asazeewo kyaba asazeewo abakisazeewo. Obulamu bw'ensi ezo bannayuganda babumanyira batya? Kikwetaagisa bbanga kinooga nti kati manyidde obulamu omuzira ne bwe gujja nteekako kikooti n'engenda n'enkola emirimu. Waliyo ebintu by'otamanyiira naye olw'ennaku ate n'obimanyiira nga nnaku ye kubanga oba wakava eno kyovula nti ebigoye ebiva eri ebya sama n'ebya winta osinga n'omuntu ono abyambaddemu ekya winta ali mu ofiisi azze mu ofiisi abakyala balina obugatto kayinza okuba nga okalaba ka winta naye nga yalowooza nti wakitalo nnyo kanola primitivity eri awo naye gwe n'obireka nebikola ki nebitambula bwe bityo. Naye director okuddamu ekibuuzo kyo bannayuganda batuukayo bannayuganda n'abasajja bagezi nnyo batuuka eri obulamu babumanyira mangu olw'ennaku gyava neeno. Wano nalina mukwano gwange yalinga Don Miles neewuunya engeri gye yatuuka eri engeri gye yeepanga engeri gy'avuga mmotoka eyebayi Lexus engeri gy'akola ki engeri gy'aweereza ssente wano ne bakola ki n'alabika nti azimba amayumba omuntu ogenda ng'oli bright babina bebe baani bwe bityo. Kale nkubiriza nnyo bannayuganda bonna babafunye chance ey'okugenda okukyalayo bagende bakyale. Bw'oba osabye officially ogende obeereyoko nakyo kisoboka. Oyinza okukozesa Rotary. Okusaba officially kintu ekyo honorable kiri kiki? Gavumenti yena etera okutandika okukikolako nti wabeerawo abantu abandyetaaze okugenda okukola certain job nga waliyo ekifo ne babeera nga bakiranga era ebijja kubeerawo nti alina qualification ezifaanana bwe ziti omulimu gye guli gwa myaka 5 contract ng'okola contract nabali ng'ogenda okukola mulimu gwo. Era bannayuganda bangi abali mu bifo ebyawaggulu ennyo abaliyo kaakati abakola emirimu. Kati ndagala kulaba ng'ono omwami yeesimbyewo ekibuga abadde akola Red Cross mu London. Mukulu Kefa Kiwanuka abadde mu Red Cross London. Nagikulira ng'ogenda naawe n'olaba ngo weeyagala ne munnayuganda munne engeri gy'akola ki gyali ku kintu. Abantu bangi nnyo abaliyo abalabika nti bakola ebintu. Waliyo bannayuganda bewaffe alinangabo era buli lwengenda nze munnayuganda eyasinze okubeera ku televisioni z'Ebungereza buli lwengenda ngenda bugenzi nga mbeerako. Kale ebyo byonna byonna twagala okwebaza Katonda nti weebiri naye bannayuganda tebalina kye batasobola ebweru. Buli kimu bakisobola ate n'abeeru bakyatwetaaga kubanga enkola eyaffe yanjawulo ng'ogyeko obubbi tukola ebintu tusobola okukola omuntu waba agambye kola akola ate oli wabeera munafu era biba bimukoze eki biba bimulemye. Omulungi atulaba okyali ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe. Teweerabira nno nti twakugamba dda nti emikutu egimu naddala ku mikutu kw'otufunira tulina decoder ndowooza tuli mu nkola ya digito bwe kiri kati. Enkola eya digito Bulaaya yo yali yatuuka dda naye wane waffe wakyaliwo era balwana naye nga ne boonaalwana nti kintu kyayita gavumenti eyisize ekintu tuyiwe ekitiibwa. Tuli ku 817 oba 817 eyo GoTV 118 eyo Star Times. Ojja kuba otufuna ku YouTube ojja tulaba Salamu TV Uganda, ojja kuba otulaba Facebook ojja kuba otulaba Salamu TV Uganda kweri ate n'emikutu egyaffe ng'abantu Twitter alibokusa Facebook alibokusa ogamba wonna ojja kubanga otulaba. Program omukeeze ensonga mu nsonga njagala kulabikanga tugifundikira wano byonna bye tutunuulidde. Ndine omulongo Kizase Nnindo okuva mu Uganda North American Association namuleese kulaba bannayuganda abali e Bulaaya basemugayaavu empisa beeyisa batya bwetu bwe twagala okufundikira. Ngenda kusaba omulongo akatalekeka tufundikirirawo ate tulabe akatalekeka. Njagala nnyo okwebaza abatandisi ba TV yaffe eno ya Salaamu kubanga bwe kintu kiranga ekyolusaago nesi kya lusaago okuteeka ku lutambe nakuteeka ku YouTube nakuteeka ku ki kale n'olw'engeri eyo bwe banaba basabye okugenda okwegatta naffe nja kukola nga nfiirawo kubanga this is okuwiniwini kutulabe nti tulina engeri gye tukolagana mu bintu byonna ebigira. Njala okubeebaza nti ebintu bya programu zammwe ze muweereza tezeesittaza zirabika. Njala okubeebaza olwa reception yammwe naye nga njala nnyo okukubiriza bannayuganda
tutandike okukola tuve mu bintu by'okwayanira obukulembeze. Obuntu obukulembeze, sente z'obukulembeze za kiseera. Tugende tukole eggwanga lyaffe, tuve mu kulowooza eggwanga ligenda lino omutalo muyiiyayiiya, gundi bamugobye, gundi ajja kuba minisita, gundi ajja kubeera ki. Nze ndaba omusajja ng'abadde mulimi n'oli n'abeera minisita n'obeerako emyaka 2 ne bakuggyako. Omulimi tebajjayo tegenda mujjako. Tuweereze ensi yaffe tubeere bamazima ofiisi zetulimu nakijja tukolera bulungi. Njagala okwebaza ennyo ssebo okunkyaza webale nnyo bale ddala ne mukwano gwaffe ali mu byuma. Nsanyuka nnyo bwesiŋŋaana abaana bavubuka nga mmwe nga mukola ebintu ebifaana bwe biti kituuzaamu amaanyi. Abantu baleme kugamba nti ensi ate emiti emito gye gigumisa ekibira nga tegiriiwo, kubanga ate n'emiti emito giba gigumiza ekibira. Mwetaagamu emikulu egikwata empewo ne gitagwa. Obulidde kati mu ngeri efaanana bwetyo basewo ne bannyamu mweyongere okukola kijja kubanga kitukola buki kitukola bulungi. Tumidde nnyo famire yange era negyebaza banaye mwebale kunfuula kyendi. Omanyi bwobeera omuwuulu bw'obeera nga tolina mwana bw'obeera nga tolina mikwano gyo obeera ng'oli awo ng'atalina muki ng'atalina ekitegeerekeka. Mwebale nnyo. Yuno eno offices ziri ndabyeko Gayaza kakati tulina office eri Gayaza ku Senindelo Kasangati mutuwa ku ddwaliro Senindelo Road wali main office eri gazetted by Uganda government. Naye nga twateekawo office wane Wandegeya olw'okwanguyirwa ku University Plaza era office nabawadde ennamba bw'oba tokubye 0772 880 owulidde 315 oba ojja kukuba 0703 60 8788. Omuntu yenna gw'osiŋŋaana ku namba eyo ng'ali mu office ajja kuyiragira ali office, ajja kukolera ku bintu byo byonna birabike nti bitambula bulungi, olabike nti otuuka mu Amerika nga tobbiddwa. Abantu bagenda bababba kati twandyagadde babba. Naye bannayuganda tunyiikire okukola ennyo, tunyiikire okwagala gavumenti yaffe, tukkirize mu Katonda ate tweweeyo okulaba nti tukola emirimu gizimba eggwanga. Amina sebo. Omulungi awo ngenda okukomya tugendagendako mu bifa mu ggwanga bwe tunaaveeyo Dawa Special. Ku kamera mbadde ne Shafiki Kawoya ate wansi mu byuma mbadde ne mwana mulenzi Akilamu Lule ate side ya graphics oba okulaba bifaananyi amannya ga mulongo kiza Senindo galabaawo mbadde ne mbadde ne Anwar Lutaya ate Sheikh Mustafa Mutuhe okulaba nga embeera zonna azikwasaganya bulungi nnyo. Akilamu Lubega programs zonna okulaba nga azikwasaganya. Nkwagaliza ate okweyongerayo jjukira nti twakutandikidde amawulire amawufu ag'obusiraamu ago. Beera nga naawe gy'oli mu kitundu kyo otukubirako nti mujje mugafune. Nze Ibrahim Ali Mungu akonkuumira. Salaamu alaikum.